bagambe liso ly'omukulu ewaddugala we walaba ng'omuzadde yavuddeyo contrary to what the big eyes, contrary to what the Lanex, contrary to what everybody is saying against federation. Yalina obubaka bwe tugenda bubalekera Arapex Star Adhesive Platinum Wellness Power and Skyview wamu ne bannaffe aba Budu School of Nursing and Health Science batuteka musente tusinkana olunaku olw'enkya musula bulungi kakati federation kwegamba era olaba bulabye nti ffe tulabye nnyo ffe tukyali emabega federation yenkola eri mu nsi yonna mu bitongole ebinene namwe bannamawulire muyina federation emipiira girina federation kwegamba federation kyekigambo ekigamba nti abantu mwenna muli wamu naye obumu bwammwe bubeerako obulambike buli omu n'amanya nti ffe tuli balambike bwetu ne bwe buti si bulabanga ekizibu n'omulundi n'ogumu ffenna okubeera awamu oli wa ddembe okubeera n'abo oba oli wa ddembe obutabeera kubanga okwegatta n'omuntu osalawo kiringa ffe abagenda mu bufumbo obutukuvu ogenda n'ogamba nti nja kwagalanga nja kuwuliranga kubanga kyosazeewo gwe okyeyokeredde ne federation bweba gw'osalawo n'ogamba nti do I want to federate oba saagala ku federatinga nze kansigale mu association nyinza n'okubeera nga siri mu association naye ng'ate njagala kubeera nzekka as an individual kakati gwasalawo gwe ng'omuyimbi kiki kyoyagala obeere ate abali mu groups kiyanguwa to federate abali nga mu band naye ate waliwo oli nga ali individual n'olwekyo omuntu agenda okukola enteekateeka naddala mu mateeka obulambike alina okumanya who is to federate abantu ba federating basinga okufederatinga mu association naye nzo oyinza okuba ne association nga si gye njagala naye njagala kufederating as an individual kati Awunyemu 360 ewagiddwa